amaze kabaka aliwa abakungu b'Emmengo Ssaabasajja Kabaka abambowa aliwa lwaki temutuyamba abakungu b'Emmengo wakiri kabaka n'atuweereza kabbayi bw'ati kokka kabbayi ife twogera ku buli issue abali ku mukutu guno obubaka bwe bakyatutumye kati essaawa eno mu bubaka obungi bw'olaba bali mu kutubuuza ekibuuzo kimu saha lwaki toyogera kabaka ate nze kabaka wange ab'ekitiibwa abakungu abali Emmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe ng'abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja kabaka waffe tubasaba mutuyambe mutulage ku kabaka waffe tetwagala bifaananyi twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa 9 agenda babuuzaako ife tuli bantu balamu tumanyi omuntu alwala tumanyi omuntu afiirwa tumanyi omuntu afuna ebizibu era naffe tukimanyi nti kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola asokola ki naye kabaka aliwa tumuweereze ku zidduwa mwemukanya tugamba sabira kabaka naye tumanyi kabaka nammwe mubeere bantu nsiriza wiki namba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku kabaka abantu babuuza kabaka olw'ekitiibwa kyaffe tetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya kabaka kuba ne mulimba agamba konsirike sokolete ku kitiibwa kituwa kabaka tulina okulizaavinga ebigambo byetwogera nga twogera kabaka ku kitiibwa kituwa kabaka kabaka si wa luzannyozannyo nti bidakika tulina okuddamu tugamba kabaka waki naye bannange ow'ekitiibwa waffe aliwa tugenda beekolerako obusolosolo mu bbanga ttono kasake mutatuwa kabaka abakungu abali Emmengo tusaba olukiiko lwe mulimu kati musooke muluwumuze muna muvuge mugende kabaka waali mupulaninga engeri gye mugenda omulaga oba mumukola meekapu oba mumukola ki twagala bakabaka ffe tugenda kugaana kwogera ku buli kintu mutubuulire nti kabaka ali mu mbeera eno ffenna tukimanyi twali tulwazizaako twali tubadde ki naye kabaka ali atya aliwa ali mu mbeera ki eyasembye okubaako naye yani ayogereko eri abantu era wayogerako eri abantu asobola okututwala kabaka waali kuba kabaka waffe toyinza kuŋŋamba nti kabaka waba waffe ate okumulaba kuzibu nnyo tuli baddembe okusaba olukusa Ssebo Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka bwe tutuuka okubanja Ssaabasajja Kabaka n'otandika otuwooleza muze kabaka yannonda kabaka okulonda kitegeeza ki bwe bagambe twagala kifo kyo kye baakulonderamu nti twagala Bwakatikkiro ffe twagala Mutanda twagala Ssaabasajja Kabaka era y'ensonga lwaki tubanja gwe kabaka gwe yalonda olaba abantu balya mu bamaama baabwe nkwe bazadde baabwe kati olwo gwe balonze obulonzi oyagala kuŋŋamba Bakatikkiro bonna ababaddeko mu Buganda abakoze ebikolobero byonna bo tebalondebwa kyoyagala okuŋŋamba okulondebwako tekugala nti nga nkolayo ya bintu ate tetukunenyeza kukulonda tunenya nkolayo ya bintu twagala Ssaabasajja Kabaka kasajja gwe mwasindika obuvubuka ne butandika okuvuma Ssaabasajja Kabaka ne mumuteekako ekiboozi nti si Muganda sina Muganda ne mukolanga ebikolobero byammwe nga mubikolera mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka abantu ne batandika okwagala kunyiigira Ssaabasajja bagoba abantu ku mataka ate gweovaayo owoza Ssaabasajja antumye tulwanyise siriimu omuntu gwe bagobye ku ttaka n'atuuka okugamba yii obwakabaka nze tebufaayo kabaka ffe tatufaako kabaka tawulira miranga gyaffe nga kyemufuba mwagala abantu bakyawe kabaka mumale mumutte ze zaali pulaani zammwe era ow'ekika ky'endiga gwe baakuba amasasi yali agezaako kwagala kusisinkana kabaka mutunze ensozi zonna eziriko ebyobuwangwa bya Buganda muzitunze muzimazeewo nga muzitundira mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba naye kabaka yatafaayo kabaka yatayogera kumbe kabaka ali mu buwambe musajja watu n'avaayo n'atugamba nti banaye Obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza Obwakabaka weebuli naye tebulina ki buyinza olaba kana akasajja keekaza katuuse okuvaayo ne kagamba bw'aba abayita nti baagala nnyo Buganda statement za Ssaabasajja Kabaka nga kaziteeka ku bantu kati kyogala Ssaabasajja Kabaka yali agamba nze Kisekka yali amanyi yali agamba mmwe mwaliwo yatandika okulaba nga mumutomezza leka nkubuulire Ssaabasajja Kabaka mwasooka ne mumulimbalimba nti ensonga lwaki Museveni tannatuwa bya Buganda nti Bakatikkiro ababaddewo babadde tebakola musajja watu ne mumugobako abantu abakola ki abaagala Obwakabaka ne mutandika okubagoba Kasujjulubi nga aliwa temwamugaana okulaba kabaka oyagala kuŋŋamba yali oda ya Ssaabasajja Kabaka
katusujulubinga eri taito azaliwa nayo kulaba Ssaabasajja Kabaka takonkona tewamulemesa omusajja n'atuuka okuvayo n'agamba nti nze bangamba mmale kulaba Katikkiro osigera buli kimu wakikolaki wakiwamba kasajja go wawamba Obwakabaka naye tebigenda kuggwera bulungi muyina temutunoonyaako matunda Kabaka tali mulwadde talabika mwayageza olabika ali mu Niigiina eno mutomera na kiki ekikyamu waliwo ekitagatta tujja kuba amabere ku kolasi bw'obulona fara bategeere nnyo bw'oyogera ku ekyo nange nkujjukiza negase ku Kabaka omubanja mwana wa nnyoko taliiwo mama Nnaabagereka Najjinde yalayira okufa n'omusajja mu bulungi ne mu bubi lwaki tobaako n'ekyoyogera ne tuwaweera emitima kati enkulu ngo mugitomedde mizimu minyiivu twetaba pasita kiki ekitagatta lubaale yeekyanze talaba nnyinimu bukyanga tuvuga mmotoka awo nange nayiseewo gye siwe nayiseewo nga wala mwani yatomeddewo oli atomerawo otomerawo ng'ani otomerawo tolaba nti wannanta wetwa otomerawo tolaba kyotomera kyotantantala gwe ani kiki kyatomeddewo ate tumanyi mwana temutusosonkola ebituluma byate byatulumaluma dda twatwadda ku mayute n'amazina tujja gaasa gatugirega basaasaanire kubanga bongamba ebintu bino what's wrong with kingdoms I don't know eno ebiriemu with our kingdom kubanga Kabaka ekitiibwa kya Buganda awo ebyo nabyo ekitiibwa kya Buganda mukulabika kwe bamwetedde mu Niigiina yakubye ekifaananyi ekyo n'akipostinga naye si mwangu nanti nange kyembagamba mwemuswasaza Obuganda oba omulabe gyali wiiki ezokka muleke ne viiti tezabadde nsaleko omusajja mumanyi takkuza nviiri taliiwo omukuba ekifaananyi ali mu Niigiina ate okipostinga oleta kabampaane bakulabe wefukanyi nti gwe omuzudde gyali nti gwe omuzudde kati wafunye eki watulendize watambudde nnyo ng'oli naye kikube nnobe nakyo yakikubye oyo nati kati ani akikubye era yabadde naye yamugambye tukube wano ne Kabaka tukwate essimu yange tukube weyafukamira mulala n'essimu ye Obwakabaka kuba nawo mwabuwamba ddamu abulyamu edda nkwetu newankubadde abantu bangi bavuddeyo ne balaga ennyiike eri obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mwali kineewuunyisa nnyo okulaba Charles Peter Mayiga nga yeetalaga na nnyiike yonna mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwalimu olunaku lwaleero musajja mukulu ono ng'akyatuuza press conference nga n'okuseka ali mu kuseka newankubadde buli muntu yeeraliikirira ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka mwe yalabikira newankubadde waliwo oluvuvumo lulaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Uganda ng'era n'oyo omulangira simanyi omulangira eyagenda omulaba bamulitika butisi ku nnyonyi ne bamuleeta e Uganda ne babaako gye basisinkana Ssaabasajja Kabaka naye Katikkiro ye alaga nti Kabaka yava Bugirimaani n'agenda e Namibia gye bamusanga naye twagala otegeeza Kabagundi Charles Peter Mayiga titogenda kumala banga ddene ng'oli mu kubuzaabuza bannayuganda naddala Obuganda newankubadde ggwe olaba oli wa kitalo nnyo olina amagye agakukuuma naye musajja mukulu tewali alwanye na public eno n'agisobola era n'amalako nayo wuliriza eddoboozi ly'abantu kye bagamba abantu baba baagala Ssaabasajja Kabaka tubale tusuubira abantu ab'oku lusegere ennyo okubeera nga be bali ku Ssaabasajja Kabaka olunaku lwaleero naye temusobola kujjayo Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu biniigiina ng'ali mu kijaketi ekiddugala bwe kityo oyagala kutugamba nti Ssaabasajja Kabaka talinaayo ngoye zitukula oyagala kutugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bugirimaani mu Niigiina bwe zityo mu jaketi bwetyo efaanana bwetyo bw'oyagala kutugambira ddala nti Ssaabasajja Kabaka ye muntu omunaku asingayo mu Uganda n'olwekyo bannayuganda njagala obategeeza ekintu kimu temuva ku kubanja Ssaabasajja Kabaka newankubadde bano bateekawo embeera eraga nti buli kimu kiri bulungi naye obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tebuli bulungi n'olwekyo bannayuganda mugende mu maaso n'okubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bampita Sulaiman, Mr. Update. Let me use 1 minute okwogera ku musajja ono gwe bakutte. Oba tomumanyi bamwita Latif Madoi is one of the biggest designers gwe tulina mu ggwanga, in fact ne mu Africa yonna yonna. Atambudde ensi yonna yonna ng'agenda designinga
engoye ezenjawulo contemporary design ate ensi yaffe ku map. Latif gwe twogera ka designing abayimbi emyaka mingi nnyo teri artist e Uganda nga wakabi Latif nga tam designing ku lugoye. Latif golaba teyakoma okwayambye abaana ba ghetto akoze yakola design school training abaana bangi nawo ne basobola okufuna entandiko ne batandika ku designingira abantu. But because batch bade bakashitegeera butegeze tia designing olugoye lwa kabinyo lwa nyimide president ngali concert in London baze ne bamukwata ne bamusiba bawambye ebyalanyi bebakuta abaana abazenga ba student okusoma. This is very pathetic and embarrassing. Everyone there angoli oli mu Uganda. One of these days we need to stand up and say enough is enough. We are fed up of these businesses okubanga buli mba mu isanga tali mu Uganda.